2026, 2031, I'm coming for the president of Uganda under the journalism family. Kunga Munnamawulire, kunga. Kunga Munnamawulire, kunga. KISAAKYE Ivan is my name. I'm a journalist. Over 16 years, I've been in the field of the journalism industry. I come from a journalism family or industry that is called EJAU, under our president called Habike, Entertainment Journalists Association, Uganda. I am contesting to be the president of Uganda 2026, 2031. And my aim is to change our country via many things. Our youth in outside countries are suffering lots of problems because of what is in our country right now. In Uganda today, we have a problem of education sectors. In education sectors, we are being forced to learn the Western curriculum that is being brought by the Westerners in Uganda. Please, I'm asking you guys, why can't we introduce the industrial curriculum here in Uganda so that our youth, so that our fellow Ugandans can benefit in what they are learning or what they are studying? We can do many things here in Uganda through industrial curriculum. Because if you are a journalist right now and you are benefiting in your career right now in more than 3 years, okay, let me say, okay, in 3 years, how would it be if you started this career way back when you are 15 years? That means you would be a beneficial for this country. Another thing is, youth are facing a problem of employment. Many youth, or many Ugandans are outside our country are facing many problems because of lack of jobs in Uganda. We are based on agriculture. Why can't we utilize the land we have in Uganda here so that we can create jobs in Uganda right now? We can do cross poly that can be a benefit to outside countries. We are seeing UN providing food on those countries that are fighting right now. Why can't we approach those countries and tell them we can sell you food? It is another profit that is going to be added on our country. But it is with the journalists to stand upon and raise the flag to bring forth those employment, education, infrastructure. It is all on us because we are journalists. We are journalists and we are journalists. In Ugandan Constitution, Penal Code 29(1)(a), it says that you have the freedom of speech. You are free to speak and you are free to express what is on your heart. So it is you and me to raise our nation. 2020 na omukyala abuziza ku gaali oba nina eggaali. Eggaali njirina ate eggaali eri solid, nina ba Ronnie, nina ba Emma, nina abaana ab'amaanyi, nina gwe, nina abaana ab'enjawulo ba Black, Munnamawulire, we muli muyimiridde. Nina eggaali eri solid esinga n'eggaali government gy'erina. Nina actually kanyonyole gaali gye nina eggaali eyina TV, nina eggaali eyina radio, nina eggaali eyina obumu obwogera, nina eggaali eyina social media, nina eggaali enjivu eyasoma etazze kuba bantu wabula okukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Gamba katujje independent nga tetwenyize na kibiina na kimu n'ekirala kyonna. Yensonga lwaki tuzze ffe nga bannamawulire tugenda kuŋŋaanya ebibiina ebigatta bannamawulire byonna ku mulizi wujja EJAU ebaba 7th day ab'omu parliament ffenna ffe tuli independent. Twekwate ng'ekibiina kimu eky'abannamawulire tujje mu maaso nga tuzze okukiikirira Munnayuganda mu maaso. Yensonga lwaki tuzze nga independent kubanga ebigendererwa bya bibiina ebirala bikontana n'ebigendererwa byaffe maama. Ebizibu ebiruma Munnayuganda si kwe kuteesaganya n'ebibiina ebiriwo. Simanyi oba ndi clear. Ebizibu ebiruma Munnayuganda si kwe kuteesaganya n'ekibiina kiri oba kino. Wabula tuzze okukola ku nsonga z'Abannayuganda. Wabula oyo yenna ali mu kibiina eyo nga yeegomba otwala eggwanga lyaffe mu maaso ajja tweyungako. Oteesaganya n'ebibiina ebiriwo mu bukulembeze essaawa eno oba eri ku opposition side si kwegonjoola amasomero agatalina nnoni, si kwegonjoola amasomero abaana abatula wansi, si kwe kukola enguudo, si kwe kuleeta emirimu mu ggwanga. Because okwatagana n'ebibiina ebiri ssaawa eno mu kuvuganya oba ebiri mu buyinza ssaawa eno si kwe kugonjoola ebizibu ebiruma Munnayuganda. Ekiriwo ssaawa eno kiri kimu, kutwala ggwanga lyaffe mu maaso. Manyisebo era bye bamukuffe abeetooloola buli gw'olengera eggaali yeffe, olwolengera simbo y'eggaali yeffe.
buli gosanga kabe muntu ng'asomba bintu kuva mu katale yeffe gwe buli wolengera simba y'eggaali manya yeffe munnamawulire yeffe eggaali yeggwe yenze kati oyo golengera atalaga eggwanga manya yeffe atambuza njiri yaffe ssebo teri muntu azze nga tazze kuwangula ffe tuzze na buwanguzi teri munnamawulire ayimirira n'atawangula ffe tuzze na bukiyi teri kutukuba teri kutubba buli muntu ajja mu race azze kukola ki kuwangula kati tetulinayo essuubi lya kutuwangula essuubi lye tulina liririmu lya kuwangula yessebo bajja tulangirira kuba yeffe ababa bawangudde tetulinayo essuubi lya butawangula kuba ffe eddoboozi